omukisa guno okwebaza abantu baife n'okubayozaayoza nti mwebala okuyidda mu bungi ekagulu celebration gye twalimu ey'okuwalampa olusozi olw'ekagulu okuva wetwali okuva ku 14 paka ku 16 nti mwayidda mu bungi emikolo gyatambula bulungi noise ife kyabasinga mwawulira mu kwogera kwe ngaali basiima nti mwebale kuyidda mu bungi emikolo gyatambula bulungi Busogana naye awaayo yayidda twafuna abantu abasika 25 mu nnaku 4 etwaliyo Busoga twayogera Busoga twalaga ensi nti ife ebyobuwangwa byaife tubiikiririzaamu era nsaba abaddaada baife ne Katonda waife nti buli yayidde ekagulu Katonda akimubalire bana mwebale ino nenda okubayozaayoza mwebale nakuwuliranga iroboozi lyange eryokubakongoola mwayidda mu bungi ntwala omukisa guno okubandulira nti omwaka guno bwe tumala kagulu tuyizangaku ebintu byeffe by'obulambuzi eby'amadiini ebiri mu mwezi ogw'ekumi omwezi ogw'ekumi duusi nga 13 omwezi ogw'ekumi tuyidda kuba ku St. Matia mulumba Kyando Mayuge wetujja okubaawo nga tucelebratinga baba waife dada waife omulamazi yenayena ali kuyidda St. Matia mulumba ni omu ku baddulizi abaafiirirwa eddiini ery'obukristaayo era nga ebiterekere bye nebiryenda mugongo aye abantu babere tibakidi nti mutabane waife oyo n'omwana enzaalirwanwa ey'Ebusoga Matia mulumba is a saint muddulizi era yava Busoga yali ni Magumba mwise Magumba baja okunoonya emirimu e Buganda yebaabuulirirwa enjiri olwababuulirirwa baafuuka abakristaayo baabayita mwidukira ebiseera ebyaliwo Kabaka Mwanga yayita abantu nga balikuleeta eddiini nga benda atoola ebyobuwangwa beewaayo baafiirira eddiini era buli ku 13 buli wiikendi ey'okubiri mu mwezi ogw'ekumi tucelebratinga twaba nga tujja okujaguza olunaku lwa mutabane waife Matia mulumba ali wano e Mayuge ekyebando nga ojja okuyingira mu tawuni e Mayuge bana ab'endikiriza ey'obukristaayo ab'endikiriza yonayona oba ya busiraamu ab'endikiriza ey'obuwangwa bana muyidde tujje tugeme ku kiwumbe eky'omwana waife muyidde tujje tusabe muyidde tujje tugeme ku magombe ge muyidde mujje tugeme ku kibumbe kye abantu bangi ino abasabye Matia mulumba yabawa ebyendawulo yabawa ebyewuunyo zemba bweneku so tuyidda kubaayo enteekateeka eno ekulembeirwamu Jinja Diocese obukulembeze bwaife obw'obukatuliki era zeena tuyidda kubaayo nga minisitule ebyobulambuzi Bishop waife Bishop Lameka ajja kuba nga naali kulemberamu misa eyo nga bwe twali St. Gonzaga ekaliro so banaisu ndikubakowoola mwize mu bungi twena tubeeyo Abasoga Abagwere Abasaamya Abalamogi mwena mwidde tusabire walala okulamaga kuyidda kutandika ngenda ku omwezi 10 tutambuze ebigere okuva we tuli tulamage paka ekyebando tujje tulamage program ejja kutandika nkyo saawa ndala ey'okunkyo paka lwaigulu waliwo amaadi ag'omukisa waliwo ebibumbe by'omukisa waliwo ebifaananyi by'omukisa tudafuna n'omukisa gwene okuva mu babuulizi baife ab'enjiri twaba ni program endi gye tulina ngenda ku omwezi 29 mu mwezi guno ogw'ekumi tulina Bishop Hannington abatamuyidini omuddulizi eyasooka okuyiwa omusaayi mu Uganda mu 1885 eyasooka okuyiwa omusaayi yafiiririra eddiini n'omuzungu
eyayiwa omusaayi ku lukale lwa Africa olukale lwa Uganda. Omusaayi ogwasooka ogw'obukristaayo baguyiwa wano Obusoga, Kyando era Mayuge. Ndikubiriza abantu bayidde nenda okuba amawulire amalungi nti bwe natambwire ninja e Bungereza, President yampa sente njeno ne family eya Bishop Hannington. Amawulire genina amalungi nti family eno yayitwagibona era twabasinkana bayina abalaga ebifaanani nasinkana abafamily omwaka ogwida bayida kuba bayida babeniife omwaka guno bayida atuweereza obubaka era tuli mu nteekateeka ey'okuba nti tutabagandya family ere ni family obwakyabazinga bwa Busoga ni family eya Kifuluba kubanga nabakulembera mu okutolawo obulamu bwa omuzungu eyaledi okutaawo enjiri aye nga ebigambo nga tutugemagana mu lulimi. Bintu byakyewunda ino ebiri ku Bishop Hannington. Waliwo amaadi ag'omukisa ge yakozesanga okuwonya abantu, amaadi ago gakaaliwo era gakulukuta ga bwereere. Ku 29 waliwo ekifo Bishop Hannington mwe yasulanga kya mukisa. Waliwo ekifo we yabuuliranga enjiri muyidde mbone ku entebe edda omukanisa aye nga ntebe dda butonde. Muyidde mbone akatuuti ak'obutonde nga kaibaale. Muyidde mbone Bishop Hannington we bamuyitira akabaale kebeta kato kya stone kakaaliwo. Mubone ni Bishop Hannington obulamu bwe bwe babuwuuza shrine ye yona eriwo. Mubone ku niwe yasomeranga Bayibuli. Muyidde tulambuule twidde atandika yona okulamaga ekifo kyaife ekyo abakulembeirwamu omukolo ni Busoga Diocese ekulemberwa Bishop waife Baba Naimane era twidda kubaayo nga ife ndikoowola ab'amadiini mwena bino bizira kukoodi ddiini ki nkoowola abasiraamu ab'obuwangwa naakoowola abalokole naakoowola abakristaayo n'abaseveniside niimwe abazira kyemusinza mwidde kubona ebyafaayo mwidde muyege nga 29 omwezi guno ogw'ekumi twidda kubaayo okuva ku nkyo essaawa 2 paka ssaawa nga 10 ayo okulamaga mutandika ng'enaku z'omwezi 26 bana mutandike okulamaga mwidde twidda kubaayo n'okwidandaba okw'obwereere twidda kubaayo n'ebyokusomesa ebindi n'obutabo obugema ku bulamu bwa Bishop Hannington. Bishop Hannington yali muzungu yava mu Bungereza yatambula yabita mu Africa yayidda n'abagoberezi nga 88 be yayidda nabo okubuulira enjiri bwe yayidda Katonda yamulaga kusigala mu Busoga. So nife abalina omusaayi omukristaayo ogwasooka ekyo kyona kyamuwendo gye tuli. Omwezi gwene guno twidda kuba nga tulinamu okwaniveiringa new tourism sites. Tujja kuba twaniveiringa sites empyaka mu Kigulu ni Bukooli omwezi guno gwene gw'ekumi ndakwira mu press conference eyindi bawena ku omwezi aye twidda gikola mwezi gwene mu ebintu byetukoze mu byobulambuzi byeyogerera era byeraga nti ebyobulambuzi kitegeeza promotion to promotinga Busoga kati eri ku international market. Abantu besinga ofuna ebyobulambuzi abayidda ekagulu okulambula ebyobuwangwa byaife enina yaife ebyobulambuzi mu Busoga ekagulu climbing rope. Abantu bayidda bangi era n'olwayidde twafuna abavira Australia kule twafuna abava mu America bayiddayo. Ndikubiriza abantu bana muzimbe hotels ku tourism sites edo, muzimba amahoteri Eitanda Falls, muzimba amahoteri along Busowoko, muzimbe hotels banediwera ekagulu tuzira abantu bebasulanga bangi abantu bazimbye ekagulu ayi bayi basokuza abantu nga mutwalo mulala gwonka ayi twalina abantu abaswika emitwalo 2. So nenda ino okwebaza abantu baife nti mwebale ino okuba nti mugoberere enteekateeka daife ed'omu Busoga. Programu eyindi gye tulina ya kujja mu masomero aga primary. Abaana baife bano ba Miss Tourism batambula bajja kuba basimba emiti bagaba sets bagaba amapeeni ne paadi n'obupale obw'abawala banaabwe n'okwogeraku nabo abakaalikola bibuuzo ebya P7. So bayidda kuba batambula. Waliwo isomero lisaidide eyo Alambaala bagiireyo bakola survey
abaidda kuba bajjayo bakyaleyo n'amasomero agandi. So edo n'enteekateeka gye tulina. Then program edindi mu November tuidda kubeera tukola unveiling. Then December yona tuidda kuba nga tulinayo tourism awards etwidde okuba nti twawardinga abantu abasinze okupromotinga tourism.